Musaza Singa ebyentambula kakano bizzeemu kinnawadda ku luguudo oluva Emityana okudda e Kampala oluvannyuma lw'akaseera nga poliisi etuuya n'okuzikiza omuliro okutte emmotoka etambuza amafuta enkyaleero. Mmotoka lukula n'ekutta omuliro n'ebengiya wakati mu luguudo awo ekiwawu kumpi n'essamba y'amajaani ekisannyalaza ebyentambula enkyaleero oluguudo ne luggalwa nga poliisi yeekengera ebiyinza okuddirira. Poliisi enzimyamoto ne poliisi ebidduka bakoze butasamuka butasamwoyo okutaasa embeera era mu kiseera kino kitegerekese nti embeera ezze mu nteeko nga tewali muntu n'omu afiiridde mu kabenje ako. Mu kiseera kino era ebipampagalo bya mmotoka eyo ekutta omuliro bibadde bikyakuumirwa mu kifo awagudde akabenje nga poliisi ebidduka ekyebulungudde ekifo kino okakasa nti no tewabaawo mutawaana guddamu. Mu ssaza Buddu omutawaana omunene gugudde ku kyalo Gayazambuulire mu ggombolola y'ekitanda mu disitulikiti y'Ebukomansimbi. Abaana babiri bwe basiriikidde mu nnabbambula w'omuliro akutte ennyumba mwe babadde nga wulira bino nnyabwe poliisi emuggalidde ate kitaabwe aliira ku nsiko. Omusasi waffe Mbaraka Sebufu Junior kaltuvire ku ntono. Bibaddewo abafumbo Kizakalanzi ne mukyala we ategerekeseeko erya Aneti bwe basitudde oluyombo era omukyala n'asibamu ebibye okusinziira ku batuuze nga bakulembeddwamu Kabogere Hussein meeya w'e Kabangereza. Omukyala oyo Aneti abadde yeezimbira akazigo era olufunye obutakkaanya nebba akuttemu ebibye n'abaana babiri n'agenda Kinyana Mpindi mu kazigo ke wabula nti omukyala oyo yeebulunguluddemu katono okugenda kaduuka aguleyo kufulu gy'anaateeka kazigo ke era abaana be babiri okuli ow'emyaka 3 n'emyaka 2 abalese munda mu kazigo kyokka agenza okukomawo nga konna kakutta omuliro talina wakuyita bw'atyo alayiza enduulu esombodde abatuuze okumudduukirira. Agenda okudda ng'abaana bajiridde mu nnyumba ogenda wa chairman mutegeeza naye omusajja ne bamutegeeza tanaba kulinnyawo amasimu ge gabaddeko kiro na buli kati abantu bagamba nti abamu bamulabyeko ng'agenda naye poliisi ezze poliisi lwadde nayo n'ey'Ebukomansimbi ezze kati bali mu nteekateeka tulabuke nti dokita ajja tulabuke nti tuziika abaana bano. Abatuuze wadde nga basobodde okuzikiriza omuliro ogwo ne amabujje gombi tebasobodde kutaasaako na limu kyokka wadde bibadde bigenda mu maaso nga bakuba ku ssimu ya taata w'abaana asobole okujja okubeegattako mu kutaasa abaana be. Essimu agaanye okuzikwata era n'okutuusa kati tamanyiddwako mayitire. Poliisi ekutta omukyalo oyo Aneti okumutaasa ku batuuze nabo ababadde baagala okumugajjambula olw'obulagajjavu ng'ate abadde akyuma n'akawalagi kyokka nga bwenoonya ne taata w'abagenzi naye abeereko byannyonnyola ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Musaza Kabula amyuka kaliisoliiso wa gavumenti Anatwi N'Omugisha ayagala etteeka ly'obukiiko obugaba emirimu mu zi disitulikiti likyusibwemu disitulikiti ziggyibweko obuyinza obulonda akakiiko akagaba emirimu. Anatwi N'Omugisha asinzidde ku kitebe kya disitulikiti erya Ntonde bw'abadde asisinkanya abakulembeze n'ategeeza nti azze afuna okwemulugunya ku kakiiko akagaba emirimu aka disitulikiti erya Ntonde nga ayagala kaakano wateekebwewo Regional Service Commission. Kubanga decentralization usanga tetuyambye nnyo abantu bagitekinze for granted mulidde abantu badde complaininga nabo babasaba ssente aba district by employing their lawyers who are not even competent abantu abatasomye oba batasaanyira kubeera mu mirimu ne babawa emirimu weewaawo osanga bwe banaakikola mu regions then omuntu ajja kuba tali ku pressure chairman tajja kubeera ku pressure okuappointinga district service commission chair. Akulira ettabi lya kaliisoliiso wa gavumenti mu bbendobende ly'e Masaka Sam Agaba yagambye nti mu kiseera kino banoonyereza ku vulugu agambibwa nti yeetobese mu kakiiko akagaba emirimu aka disitulikiti y'erya Ntonde. Rwesheshe Robert ssentebe w'akakiiko akagaba emirimu mu disitulikiti y'erya Ntonde yawakanyiza ebyogerwa nti akakiiko kajja ssente ku bantu abasaba emirimu.
Musaza Buddu omusumba w'obusumba bwa All Saints mu kibuga Lukaya Kalungu Reverend Julius Muyanja yekokodde abaagala okujjawo ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu ebyakamalirizo alabudde kino kigenda kuzingamya ebyenjigiriza mu ggwanga. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffaru katwa ebisingawo. Reverend Julius Muyanja okulabula bw'ati asinzidde ku ssomero lya Royals Ark Nasaland Primary School mu kibuga Lukaya. Essomero lino bwe libadde lijaguza olw'ebirungi bye lyatuuseeko naddala mu bibuuzo eby'ekibiina ekyomusanvu eby'omwaka ogwo oguwedde, nga n'abasomesa ab'ekibiina ekyomusanvu ku ssomero lino baweereddwa ebirabo olw'okusomesa abaana ne bayita bulungi. Reverend Julius Muyanja ategeezezza nti kikyamu eky'okuggyawo ebibuuzo eby'ekibiina ekyomusanvu era asabye abayizi okuteeka amaanyi mu misomo gyabwe ebiseera byabwe eby'omu maaso bwe biba eby'okuba ebitangaavu. Twagala okubazaamu amaanyi nti kino tekimala. Awo we muli mutandise butandisi. Nabadde mpulira ku lediyo waliwo abantu ababadde baleese ekiteeso nti ebigezo ebya P7 babijjewo, abaana atandike butandisi kusoma, agendere ddala nga takoze bigezo na bya P7 paka lwaliwandika ebigezo oba ebya siniya ey'okuna nga talina na waatunuulidde, talina na musingi, talina na waalabira nti kati oba ntambula bwenti oba ndi bwenti. Twebaza Katonda nti kati mmwe mufunye omusingi. Omutandisi w'essomero erya Royals Ark Semukasa Jime asinzidde wano n'agamba nti nga bo abatandisi b'amasomero g'obwannannyini mu kitundu kino basaana okusomoozebwa okutagambika mu kuyimirizaawo amasomero gaabwe. Bw'atyo Semukasa ono asabye gavumenti ne disitulikiti babakwatireko. Afenga abali mu masomero ga private tulina okusomoozebwa ku ludda olwa gavumenti, ate emisolo oluusi giyitirira, ate nga okuddizibwa kwaffe okuva mu gavumenti kutono ddala. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffaaru Kalungu mu Buddu. Mu ssaza Busiro abaami ba Ssaabasajja Kabaka abatwala ggombolola ya Ssaabaddu Katabi batenderezza emiganyulo gye bafunye mu ssako ya CBS Pewosa era basabye abagiddukanya obutakoowa okujaagazisa abantu. Omwami wa Ssaabasajja atwala ggombolola y'e Katabi Musooka Edward n'omwami w'omuluka gw'e Kabale Andrew Billy Bakipapankulawa bagambye nti okutwaliramu enkola ya CBS Pewosa etaasizza abantu baabwe bangi abaadangananga ne zirooni mu bbanka n'okutwalibwako ebyabwe. Ate lituyambye nnyo eri abatuuze baffe abaali buli kaseera batwalibwako ebyabwe nga bagenze mu manerenda. Bano basinzidde ku mukolo ogw'okusiima n'okuddiza ku bammemba ba Busiro CBS Pewosa Sacco ogubadde ku ttabi ery'Entebbe ku bayita babiri ku luguudo lw'Entebbe. Ettabi lya Busiro CBS Pewosa Sacco ery'Entebbe ku bayita babiri likunuukiriza okuweza bammemba 2,000 mu bbanga ery'emyaka 2 gye limazeewo okuva lwe lyakutula ku ttabi ekkulu ery'Ekyengera nga batereka era ne beewola. Mariam Nabbanja akulira ettabi eryo ategeezezza nti balina bammemba ba kinnoomu n'ebibiina era bafunayo n'abavujjirizi okwongera amaanyi mu kazannya akatereka Siga nga bw'owangula era nti bateekateeka okuddiza ku bammemba baabwe n'okusikirizaayo abantu abalala. Tereka Siga nga bw'owangula yatandika okusobola okuddiza ku bammemba baffe ebbanga lye batuwagiridde naffe twagala kuddamu tubawe tubaddize kyebatuwa naffe tubaddizeeko basajja. Yatandika omwezi gwali gwa 10 egenda kuggwa mu mwezi ogwokuna. Akazannyo kano akatereka Siga nga bw'owangula kazanyibwa okutandika mu mwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde nga kakufundikirwa mu mwezi ogwokuna omwaka guno era kavujjirwa Basimba Automotives, Waterman Quality Products, Convert Modern Primary School Nkumba n'abalala. Mu ssaza Mawogola olukiiko lw'eggombolola ya Ssaabasajja eyamusaale lw'ebitakuli mu ssaza eryo luliko ensonga eziwerako ze luyisizza ezigenda okugoberera omwaka guno ng'essira bagenda kusinga kuliteeka kukuggusa nkola ya Ssaabasajja Kabaka ey'obwegassi.
olukiiko olugulawo omwaka guno 2025 olutudde ku mbuga ya Gombola Musaale lw'ebitakwuli nga lukubizibwa Fred Semukuutu. Abakiise bonna basazeewo okutandikawo pulojekiti amangu ddala ng'egenda kuyimirizibwawo Gombola eyo n'okutumbula obwegassi. Mwami wa Kabaka wa Gombola eyo Musaale Wire Kasujja akubiriza abakiise byonna ebiyisiddwa okuyiteeka mu nkola Gombola esobole okutambula. Olukiiko lusazeewo bino wammanga ebigenda okukolebwa okumaliriza ennimiro ya Ssaabasajja Kabaka, okugisimbamu emmwanyi n'okusimbamu ebitooke, okutuukiriza n'okuzannya nga tuzuula ebitone by'abavubuka omuli omweso, omupiira ogw'abawala n'abalenzi era n'okulaba abaneetaba mu kuzannya luddo. Olukiiko lusazeewo okulaba nga zonna ensonga ezitaggusibwa omwaka ogwedde zigenda kukolebwako. Mu ngeri emu omwami wa Kabaka oyo ajjukiza abakiise ku nsonga enkulu ze balina okugoberera mu buweereza bwabwe. Ensonga enkulu mu buweereza buno esooka kwe kukuuma, okutaasa n'okunyweza Namulondo. Bwe tunaakulembeza ekintu ekyo buli kimu kigenda tutwanguyiza. Awo nno bassebo ne bannyabo abaweereza ba Katonda, abaweereza ba Ssaabasajja Kabaka, ekyo tugenda kiggusa. Mu ssaza Buddu nate abakulembeze ba disitulikiti y'e Lwengo basattira oluvannyuma lw'abatuuze okubaloopa eri minisita nti ssente gavumenti zeeyogerako teziwa abantu okwekulaakulanya bo tebazirabangako. Tomusai Kayinja y'abirina. Minisita wa Kampala Hajati Minsa Nabbengo Kabanda agambye nti agenda kuloopewa Pulezidenti Museveni abakulembeze b'e Lwengo ku nsimbi eza PDM ez'emyoga wamu n'ez'abakyala ez'okwekulaakulanya eza ggulo ezitatuuka mu batuuze. Kino kidiridde minisita Hajati Minsa Nabbengo Kabanda okubuuza abantu b'e Lusaka ne Malongo mu disitulikiti y'e Lwengo obanga baali bafunye ku ssente zino eza PDM nga n'abasinga bamutegeezezza nti n'okuzimanya tebazimanyi era n'okuziwulira tebaziwulirangako. Ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo Haji Ibrahim Kitatta, omubaka wa pulezidenti e Lwengo Kateera Tulyabagenyi wamu n'akulira abakozi kaawo Nathan Rujuna baatunudde ebikalu nga minisita abuuza bannalwengo ebikwata ku nsimbi za PDM nga abamu bagamba nti tebaziwulirangako. Twagala tugende nti Museveni atukulaakulanyiza emwaka gujja 2003 nga limuntu yenna agavuga nti Museveni. Mukitegeera njagala mufune ssente za PDM, njagala mufune ssente z'emiyoga. Emiyoga aziba munnamasaka munnammwe ani azimanya ez'emiyoga? Miyoga nga nswadde emiyoga teriiyo bannange. Zikomawa ffe Kampala. Bawulidde. Minisita Hajati Minsa Kabanda yagambye nti ekyokuwanika ekigalo n'okuleekaana nti Museveni oye, Museveni abeewo, ebikolebwa bakulembeze ba NRM mbu bino tebirina makulu okujjako okutegeeza abantu ebintu gavumenti ya NRM ne Pulezidenti Museveni byakoze. Salongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS wano mu kibuga kya Beene, Masaka City. Mu nsaza Mawokota abatuuze mu Gombola Ssaabaddu Kituntu bawanjagidde ab'obuyinza okubataasa ku babbi b'ebisolo abasusse nga batigomya. Bategeezezza nti ababbi buli lwe buziba banyaga ebisolo omuli ente, embuzi, embizzi n'ebirala nga batuuse n'okubisala olwo ne batwala ennyama. Bakulembeddwamu omwami wa Kabaka owa Gombola Ssaabaddu Kituntu Kalemeera John Chrysostom ne bategeeza nti abatuuze bangi balimye emmwanyi zaabwe n'okununula ne balunda omwe bajja akasente akawerera abaana n'ekyokulya kyokka ababbi ate babazabuza mabega. Basaba obuyambi bwonna okutaasa ku batuuze abadde bafuddeyo ennyo okulabika nti balunda ente zaabwe basobole okwejja mu bwavu basobole okuweerera abaana baabwe. Tujja kusanyuka nnyo nga tuyambiddwa. Ssaabaddu Kalemeera John Chrysostom era yekokodde nnyo ebikola eby'okuttiŋŋana nga biva ku bikozesa ebiragalalagala ebyongedde naddala mu bavubuka kwe kusaba ekikwatako nakyo kinoonyezebwa eddagala. N'ebiragalalagala biviiriddemu abantu okuttiŋŋana naddala nga enjaga eyo. Simanyi oba eneekolebwa etya, twalibadde tusaba nayo ebeeko engeri gyeziizibwamu. Bufunze byebyo eby'eggombolola y'ekituntu ebirumya abatuuze baayo basajja n'abazaana ba Kabaka.